Nkulamusizzaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza, kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku UG Updates TV. Embeera eyongedde kusajjuka ggwe mukwano gwange eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne gavumenti ye oluvannyuma lwa Uganda Law Society okuvaayo okulangirira nti olunaku olw'enkya kakibe ki kegwake keetonye kwekalakaasa ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era gwagenda okukeera enkya mu kibuga manya embeera bwetyo bwegenda okubeera mu kibuga. Nkwanirizaako nnyo kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza, webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates. Gw'ayagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu ojja kubosola bulungi nnyo tweyungako obeere ng'otufollowinga, obeere ng'oli updated ggwe buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lye, tobeeraawo n'oba nga oli illiterate ku bintu ebigenda mu maaso. Tobeeraawo nga toyina ky'omanyi ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati oluvannyuma lwa mulamuzi mu military court okusalawo mu ngeri ey'ekyeyonoonere n'asalira lawyer Aaron Kiiza omusango ogw'okuba nga yeekulungulula eruzira emyezi 9. Kino nno kyalazeewo obutali bumativu mu ssemateeka w'eggwanga Uganda, kubanga okusinziira nti nno ekibonerezo ekyamuweereddwa bagamba si kyabadde kisaana olw'okuba nti ne lyebadde contempt of court. Kuba kusobya mu kkooti, weewaawo omuntu aweebwa ekibonerezo naye ate ekibonerezo tekirina sukkuluma, ate ne baba bakimuwa wateekwa okubeerawo judgment. Kati bano bagamba bano beesaliddewo nga bokka na bokka, era ekitongole kino kivuddeyo ne kigamba kigenda kukunga baalooya bonna, ekitongole kya Uganda Law Society kigenda kukunga baalooya ssaako n'abawagizi ba lawyer Aaron, abawagizi baabwe basobole okuba nga babeegattako mu kwekalakaasa okugenda okubeerawo enkya. Ng'omukwano gwange aliye bagenda kwekalakaasa ng'eno ebalumba kooti wali eri ku court martial e Makindye ggwe mukwano gwange ku military base, we bagenda okuba nga bakomekkerera n'okwekalakaasa kwabwe nga balaga obutali bumativu ku ngeri omulamuzi ono gye yasazeemu omusango ogwa munnaabwe lawyer munnaabwe okumusalira emyezi 9 just olwa court contempt kyokka. Era bagamba nti nno kino tukiwakanya, era baagala okuba nga bateekawo kye bayita okulwanirira n'okussa ekitiibwa mu constitutional rights, mu ssemateeka afuga eddembe ly'obuntu oba mu ssemateeka afuga amateeka. Baagala okulwanira okuba nga bateekawo okuteekamu okuwa respect ssemateeka afuga amateeka, ssaako n'okumanya engeri amateeka gye gafugwamu, obaako okategedde, ssaako n'okuteekawo judicial independence, okubeera nga ebitongole ebiramuzi oba n'abalamuzi bonna babeera independent, ssaako n'okumanya omulimu gw'amateeka, the role of the law, omulimu ogw'amateeka nagwo gusibwengamu ekitiibwa gumanye. Byanjawulo omulimu ogufuga amateeka, waliyo omulimu the role of the law, okumanya omulimu gw'amateeka. Amateeka gakola ki? Amateeka ki ge galina okuzannya? Ssaako n'okuteekawo constitutional rights, okuteekawo respect mu constitutional rights. Bano bye bagamba bye bigenda obbaleetera okugenda mu maaso n'okwekalakaasa nti kisusse n'essiga eddamuzi teriri independent, lirina gwe likolera. Baagala okuteekawo independent bebeere nga basalawo nga bo so nga tebakolera muntu. Kye bategeeza okusinziira ku chairperson Ssemakadde, pulezidenti wa Uganda Law Society, era bw'ati bw'alangiridde nti enkya kebwake keetonye bagenda kuba nga beeyiwa ku makubo, ssaako ne baalooya bonna, ssaako n'abawagizi abanaabagadde okwegatta ku kwekalakaasa kuno nga beekalakaasa olwa mu Uganda waabwe, mu nnamateeka waabwe
Aaron Kiiza kubanga baamusindise e Luzira okumalayo emyezi 9. Gulowooza ki ku nsonga eno? Gyamu mu comment section bw'agala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi otweyungako. Mbaagala nnyo, mbaagaliza ekiro ekirungi.